Kabako Yasiibye. Abadde bakuwa ennyimba nga mwenda naye ag'amaanyi mu kisiibo. Banange mukulike eyo. Mukulike eyo mukudduka ne mudda nga ne make-up talina kyabadde. Mukulike eyo mukudduka lipusitiki akyalinga bwe yagenze. Foundation ekyali steady. Naye mwebale omutima ogwo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bagambe ebigambo. Kyemukoze bannange kiyitirivu. Njagala okwebaza nga bukyawaze wayimiridde mu kifo kimu tonnavaawoko Mukama akuwangaaza. Era egyo emisinde gy'odduse buli muntu agyagala. Era tubeebaza n'odduka kilomita 5 n'otavaamu wadde akatundu. Mwebale nga wazze n'oyimirira wamu bwe paka kati oli awo weebale. Naawe kiri kutuukako. Kale! Waalaikum salaam. Olina amaanyi. Amina nyoso. Olina amaanyi. Amina. Omanye engeri gye nsiiba nina obba kubanga mbagamba waliyo futaali sikuba nnyo ng'atamanyi mbu waliyo futaali mbakuba mbagamba nkimanyi abamu kaddaaku baalidde katono kati woba obakuba obaliriramu kaddaaku ke baalidde alhamdulillah n'otabakuba nnyo okubagalamiza naye ng'abadde ku stage bamuyita namba 1 si namba 4 si namba 5 abadde ku stage ye namba 1 ate si mu Uganda. Bino si bya hiti bino bino byakubira ddala era abadde ku stage abadde balanga azaalibwa ntolomwe yakulira mitiyana ye namba olaba abampita sinze mbayita be bampita byanjawulo nnyo era nakyo nkyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala mu Ramadani obuyinza ndoozi obawulira bagamba nno namba 1 gwe baliko owulira baliko owulira oyo naali ku namba 1 gwayogera n'abamwozi bambeerako ate asaasira abaprincipo bansulako wangi mu bufunze kati olwaleero yessaawa emalayo tubale tuludde ebbanga tulaba Kabaka kati tumulabyeko olwaleero buli omu asanyuse ondaba essanyu lye obwedda bamulinze naye nga tebakimanyi nti amagye gajja oli yabikolamu ebibye segera takopa ono yeyawandikidde Kabaka ebbaluwa ono yeyawandikidde ne Kabaka ebbaluwa mwabadde mu bigambo ki? Munsikiriza nti ze ndi w'amaloboozi yataddemu ebigambo bino wammanga ayi beene Kabaka wa Buganda tukwagala nnyo olw'essanyu olw'obukulembeze olw'okwagala ensi yo olw'okwagala buli ggwanga odyaniriza mwana gwe Katonda oli mu piiki P3 Allah akuwe buli kyosinga okwagala ofune bagite batyanga muwala wange gye yafuna first grade njagala mu P7 ofune first grade osomerawa muleba tula mu maaso weeri
ate nzowooza saayita jasi 11 nakubawo ndobo naye ng'ate byonna nabiyita banaye mbagala nnyo